because neteeka ligenda kukolera bali abantu abasolooza ssente okusinga abayimbi abakifunamu. Ligenda kukolera abo abali ku abalinda bano nga bamaze okukola ennyo abatobye then bali ba clean bosses bajje batekinga essente. Era neteeka ligenda kukolera abo abakulu okusinga bano abayimbi ab'enjawulo. Naso tesobola kudda mabega kubaagala ekule. Egenda kudda mabega k'oyo omuntu atasobodde kulowooza biyoondi bino ebiteeka. Oyagala nkusasula epaple so kompese ngenda okusasula. Pengamba nti olesa oluyimba lwo okuluzannya, that is marketing. Kigeza alina okuteekawo kyaki. Established artist bagezezzaako kyamaanyi okunafunya gino emigi emito. Naye omuyimbi w'ekyana mukaka kyesobola okumugamba tolowooza nga bakenzo bwe balowooza, tolowooza nga bakamyuni bwe balowooza, kuba eyo generation nkadde. Lowooza nga Joshua Baraka bw'alowooza nti olwaleero Joshua Baraka is a Spotify fully artist, nti olwaleero akubye global ne bamusuuza gye batatuukanga. Alina numbers ezibasingako. Lwaki akubye eno nti ne wano tosobola kusanga Joshua Baraka ng'ali mu line y'okukaayanira copyright. Ojja kufokasinga mu kukwata ababu libraries nga bwe baali batandise okukola. But is that enough? Nze nsubira abantu baali basomesezza nti osobola okukozesa emikutu n'ozanya ennyimba. Nsubira abantu baali yogera ne gavumenti. Naye bakimanyiko nti no waliwo emikutu nga jjo gya bwereere gya fair use. Simanyi nti bakimanyi. Bw'obanga wakoze ennongoosa mu tteeka nga ne AI wagyerabidde nti ze creator, ennaku zino twalaba Jose Chameleone video azikozesa AI. Yes. Abantu scripts ba writing sa AI. AI esobola okuwandiika oluyimba, AI esobola okuvesinga oluyimba. Alright, tukwaniriza gwe nawe natulaba ku Ground Media UG ate kosa ne Ground TV Uganda atugamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Gwali ku Ground Media UG okubanga wa subscribinga nosobola okubanga wegatta to the big family. Ate gwe atugoberera ku Ground TV tugamba ekintu kimu. Visiting our website yaffe, that is www.groundmediaug.com. Ate gwe aina esimu ya Android osobola okubanga otufunira ku My Channel app ate ko Sane Afro Mobile ona osobola okubanga otufuna. Naye kikulu nnyo okubanga visiting our website yaffe, that is www.groundmediaug.com. nosobola okubanga buli kimu kitambula bulungi nnyo nnyini ddala. Amanya agange nga bulijjo nze Edwin K okubanga tujja twogera ensonga ez'enjawulo. Olunaku olwaleero munzikirize anyanjule musajja wange, long time partner. We have been together for so long. Era nga ensonga zinene aziruddemu. Edda yeyitanga omutabangufu Jimuso. Seyitanga omutabangufu. Akalango ka Metro FM ke bateekamu ako ke kaali kanfuula okubeera ekyo, naye sibeera nko mutabangufu. Edda nali neeyita erinnya eryo ly'omanyi Ntambi Jimuso. Lwakuba ate eddako nali neeyita Jimuso Epic. Around 2014. Yali Epic Jimuso. Yali Jimuso Epic. So kati mukula mugano wa James proper nangamba naye Jim line erinnya lya company kuba twalina music group nga tugikolera nga n'abayimbi bempromoting nagamba line erinnya lya company lwaki tolyejjaako noddayo mu linnya lyo Ntambi Jimuso ne tulaba. So James non-remaining anti nokozesa erinnya lyange proper kwe kutandika okukozesa Ntambi Jimuso. Kirungi nnyo by the way omuntu otambulira mu identity yo. Yes. Because nti sometimes omuntu akumanyira mu nickname n'otuuka n'obanga it is hard for you. Abantu ate omanyi kati gundi eno gye twagira omanyi n'okukyusaamuko kiba kirungi. Nze kati amanya gange amatuufu nze Ntambi James. Naye bw'otunuulira ku CBS kuliko omusajja akola sports naye ye Ntambi James. So it is always hard for people like me abali mu same gundi nga muri mu industry almost ye bagamba Ntambi James wa Metro, Ntambi James wa Gin. So kitwawulako ekyenjawulo nti maybe akola sports atenze ni entertainment naye of course entertainment sports yes kyo kituufu naye ate ne mweno line ogenda okusanga nti mulimu ne bantambi abala naye ekyenjawulo kyenina nti yenze Ntambi Jimuso. Yes. So Jimuso bingi nnyo bize bigenda maaso mu ggwanga naddala mu nsika ya entertainment as our slogan is 100% entertainment. Yes. We mainly focus okulaba nga we shape the entertainment industry okulaba nga tufuna ekintu ekyenjawulo. Okusookera ddala njagala okutegeeza bannayuganda nti the art industry
yatuuse ku milestone okubanga their copyright bill efuna way to the house era nga house yasobodde okubanga egidiscussingako nesobola okubanga egiforwardinga to the cabinet okusobola okubanga cabinet naye giyisaamu etuuke ewa president ateekeko omukono esobole okubanga lifuuka etteeka kyenjagala okusookera ddala otegeeza abayimbi the copyright bill is still pending. Okay. It is not yet a law. Okufuuka a law oba etteeka okuva mu bill to a law kitegeeza nti after the president oditeekako omukono ligenda gazeetingibwa mu kitabo ky'amateeka lipublishingibwe ensi yonna yonna ekole ki erirabe but the amendment nga parliament yasobodde okubanga egiyisa amwe ya amendment lunaku olwali mwe twagala okubanga tuwayawayaamu agwe osobole okubanga otegeera ebimu ku ebyo Jimzo. Yes. Amendment zino eno ezakolebwa mu copyright because tubadde tulina copyright law. Yes. Ebaddewo that was by then yali Jacob Oulanyah yagipresentinga around 2006 2006 yes. That bill naye nga ya protectinga nnyo according to the bill ebadde protectinga nnyo abawandiisi b'ebitabo because the person yagipresentinga naye yali muwandiisi. Okay. So nebanga kuba kizibu nnyo okusanga omuntu nga duplicating akatabo k'omuntu kiba kizibu ekitali ku music waki ate n'engeri kiri nti bannayuganda abasomi b'ebitabo tuli batono n'obubbi bw'ebitabo butono naye ate music kintu bakikonsuminga nnyo music n'emizannyo bwe kiri so njagala okubanga Jimzo tutandikire awo okubanga tumanya okusookera ddala biki ebyamendingibwa mu tteeka lineeno lye baakoze eki lye baakoze. First of all njagamba yogayoga eri music industry ya Uganda mwebale kuba nti mulwana mwebale kuba nti mukola credit njiwa Kenzo njiwa Palaso njiwa Shiba because in the first abantu babifuula nti bya bufuzi bagenze kutegula sente ano mukusooka because be bakkiriza okuwayo face zaabwe bangi abakikola naye mweno phase 2 because kyasooka nga sindi be bakirimu ne bagamba nti UMA oba association liwiri yagenda kunyakula sente then musuuza ne bajja ne federation ya federating associations zizonna federation yasobola okuba nti ekunganya ba songwriters ba producers ba DJs n'abasigaddewo but mu mbeera ya Uganda nga bwe yali bw'otunuulira bamusuuza ba Kenzo ba Shiba ba sacrificing careers zaabwe okuba nti bafrontinga mu kintu ekyo era abantu wabaddewo ebibuuzo bingi ensonga banagiggusa oba nedda kino nno okubaganya ebirowoozo ne kubeerawo ne bagamba bagenze kulya era sente bwe zafuluma ne bagamba mulabe billions bweziti zafulumye but the main goal was copyright law amendment gye tulina ya 2006 so 2026 in the end after emyaka 2 nga copyright esooka tugifunye wayisewo emyaka 2 ne bakola amendment mu tteeka you know effort y'amaanyi and we need to credit them. Yes. Etteeka lino baaterezezza oba baagala kwenforcinga ku bintu ebimu nti olwaleero amabaala njagala tutandikire ku step 1. Yes. Step 1 mu amendment eri ku radio and TV. Yes. Before going nawe natulaba mu copyright law ebaddewo radio and TVs zibadde zisasula to use that music. Yes. But they have been paying per year. Yes. Nga omuntu akwata around $300 $200 abamu nga bawayo na 200 abalala nga bawayo na 50 according to their consumption of music. Nga bakola ki nga bawayo according to that per year nga ze basasula which means nti etteeka already libaddewo nga libalagira okukola ki okusasula sente. Then this time round baamendinze etteeka eryo nga bagamba nti radio ne TV
kasite kuba oluyimba nti bagikoona omulundi ogusooka ku ssaawa 6 ku ssaawa 10 ez'olweggulo n'eddamu bagikoona n'ekiro kati bwe balukuba emirundi 3 kitegeeza TV zirina okusasula bagikoona emirundi 3. Will it work? First of all, njagala kutegeeza Munnayuganda nti ekisooka radios and TVs have been paying money okusobola okuba nti bakozesa content oyo. Radio entono ennyo ezitalina bawuliriza bangi babadde babakyajinga wakati we miliyoni 2 n'okwambuka waggulu era nga zimu ku radio zibadde zisinga okusasulwa wano ssente radio stations enyogerako ebadde Capital FM omwaka gwayo ebadde esasula miliyoni 6 nga license yayo kuba nti oba oliawo bakozesa music w'Abannayuganda n'abasigaddewo. Ekintu kya radio kino I think kiri tricky n'embalance nga ne payment gye bagezaako okuba nti bakola because olwaleero oyagala owa radio station yakusasula emirundi 3 oluyimba lwo balukubye emirundi 3 and of course in that day oyagala bakusasula emirundi 3 katugenda kwebuuza radio license bo bagitaddeko sente mmeka kyekisinga obukulu because tekijja kubeera tekisobola kukola nti buli gwonsanya oluyimba lwemba nsasula. Then ekyo yatugenda kwebuuza abaleeta enyimba zaabwe for promotional purposes because tukimanyi bulungi nti waliwo enyimba zebatuwa ku radio station ne tuziteeka mu rotation. Waliwo kikolezeeko ne ku TV yo kikola. Nina musajja wange Jumba aligaweesa. Ye yatadde music we nankubira essimu n'angamba Edwin oluyimba nkoze eki ndutadde luulu lutambuze lukole nange kye nakoze ne muwa all playlists. Kati ekibuuzo kijja kubuuza nti oyo aleese okumuwa rotation ku rotation enough airplay radio station egenda kikola etya yalina okusasula station esasule abantu balina okuwa royalties oba nedda aho tutandise okuba tukulaba gap wakati wa corporate law enjawukana nti wegenda okuva ate waliwo n'abakozesa music for fair use. For example, omuyimbi atadde oluyimba we are going to discuss about the song producer oluyimba mundi woluyimba oshegedde nti shows analysis. So nsubira nti waliwo okubeerawo kibayita fair use muteeka eryo nti for example nga ekyo kyekugambye omuyimbi waba atadde oluyimba Uganda wano oti sitting etudde oba tuli ku ground media waneeno netandika okutematema akozesebwa in fact yakozesa bwerere but wano bongamba nti omuntu bw'aba alina oluyimba lwe luzanya emirundi wakati oba buli murundi asasula tekisobola kuba nti kikola because first of all tukize tugaane waliwo gap mu tracking mu monitoring and tracking of content usage mu Uganda. Sisuubira nti Songo Boost kuba Songo Boost ye app gye tugenda okutandika okuba gye tusobola okugezesaako balina obuuma bwe babuleese naye bwe bayita plugins bweba for example oluyimba lufulumira mu tempo za njawulo tugenze technical wakati nebuuza nti Suna Ben akutte oluyimba lwa Jumba aligaweesa omanyi lwaki tokuweesa Jumba aligaweesa kuba ye yavuddeyo mu kamwake n'ayatula kaati nti ye tayagala ya copyright ayagala promotion. Okitegedde nti olwaleero mu kintu kye baleese wakyaliwo obunafu bwama wakyaliwo engeri z'amaanyi oluyimba lufulumira mu BPM endala DJs n'alukuba mu gundi ndala mu BPM ey'enjawulo. That was one of the challenges Song Boost na UG Monitor ze bafeesinga. Okitegeera nti olwaleero ojja kubuuza nti kale abalina music shows nga zimu ne ba DJing abalina music shows nga zikuba ebyo ebinyanyanyanya ebisobola okubuzaabuza bagiyita batya BPM vana ku BPM waliwo ka sound ke bakwata kahuku bakwatamu kahuku then neweereza eri ekyuma nti sawa weziti metro ezanya oluyimba lwo okitegedde ala bakusasule okuzanya music w'emirundi emeka omukozi wa radio eyo asasulwa sente mmeka era ye asasulwa mirundi emeka mwolwo olunaku because tukize tugaane radio station ewo omuyimbi platform
newankubadde bakozesa music wano wetugendera ebintu amazima we galina okuviirayo. Omuyimbi tayagala kiwulira naye nga ge mazima, ayagala yes. Ekisooka okukola radio mu Uganda, radio si ya layisi. Nsuubira kati ennaku zino okufuna station mu Uganda kizibu nnyo. Okolamu TV okusinga okukola radio. Bw'oba toyina around 1 billion okitegedde okugula existing frequency, yes, tosobola owninga radio. Kyekisooka frequency zaggwayo. Nanyini platform radio ataddemu 1 billion. Amaze okuteeka mu 1 billion okugula frequency. Alina okusasula UCC. Alina okusasula UCC. Omusolo. Alina okusasula KCC. Alina okusasula NBA, that is National Broadcasters Association. Yes. Alina okusasula NITA. Yes. Because NITA radio erimu IT, you have to pay NITA okubanga you operating. Kati wano togera ku license. Yes. After getting the license okuva mu UCC, ogenda kufuna local service license. Operating am area more kati yes. KCCA. Yes. You have to pay KCCA. Bomala osasula KCCA. Ogenda kusasula NITA. Because mu byonna byokola operating you use internet. You need license okubanga okola ki? Okoyesa music yoyo oba operating. Kati edi byonna ebyo bikyali awo. Yes. Nja kubuuza ku bakozi boolese. Ku bakozi nati kyenkubuuza. Olesa abakozi ogenda basasula omusaala. Bw'omala basasula omusaala abakozi abo oyina basasulira NSSF, which is a must and one of the requirements mu UCC. Ovude ku bakozi. Ow'amasannyalaze, ow'amazzi, tugenda mu utilities. Yes, ow'amazzi, oyina osasula askaali, okitegedde. Naye gwe computer, internet, because oyina okukozesa internet. Bokupiikinga. Gw'olese product yo, wagitaddemu akakadde kameka? Akakadde kamu. Olese content fine, radio ejja kwetaaga omukozesa. Naye gwe olw'okuba olina omululu mu ssente, tofuddeeyo ku lwa radio nukosi zaakoze eki oba wa TV kosi zaateseemu. Gwe kyoliko oyagala bakusasule. Okitegedde? Yes. Fine. Gwe wakoze product ero wataddemu obudde wakoze eki naye oli talina kusasula gwe kyoyagala because alina abantu bangi nga gwe tonaba na kufuna service eyo gwe gyoyagala oli already ataddemu dda. Okitegedde? And there is even possibility kiriza obagaana people can still talk about entertainment without using music because wano tuyinza okuba tuli ku YouTube n'ebisigaddewo. I don't think people are listening to music because YouTube tebikkiriza. Tuli mu kwogera. So yes. Abayimbi bano baleme kufuna gye bayita self importance okulowooza they are going to dictate what is in the market. Anti kati copyright bwe tugamba copyright kitegeeza nti omuyimbi yeetaddeko ekkomera okubanga talent ye evaayo. Waliwo baneeno because waliwo ne possibility egamba nti nze osobola okukozesa music wange nga tonsasudde ng'omaze kuwandiika. Nga tukyali ku nsonga ya TV ne radios. Njagala tudde ku nsonga y'omuyimbi asabye copyright. Omuyimbi asabye copyright ofulumiza project ogitaddemu 1 million. That is audio. Audio maze omuteekamu 1 million weetaaga emitwalo 35 to register that project with URSB. Such that nti omaze registeringa ekyo. Edwin, abayimbi bawano omanyi mbadde saagala agendayo. Mbadde njagala leero mbeere software eri artist ne art industry. But let me go. Nga bwe bakyagala. Abayimbi bakozeseza amagezi mangi nnyo okukola ekintu ky'obusiru. That is it. Bakozeseza amagezi mangi nnyo okukola ekintu ky'obusiru nti one. I think tetwakoze modern copyright law. Twakoze eki? Twakoze copyright eri enkadde
ne tulongoosezaamu be baagala okuwulira because in modern corporate law already bw'oteeka oluyimba olwa publishawo n'ateeka olwa distributor then publisher n'akola ebyo byonna publisher yawandiika the ownership of the song ku digital platforms kyova olaba nti bano era still era industry ya Uganda ebanga ekyakulemberwa abantu nga tebalina passlip za P7 ebyo tufuna because tebasobola ku reasoninga beyond that olwaleero Eddie bw'oba nga agenda kuteeka oluyimba ku Spotify biki kyosooka n'olwa DistroKid nekubuuza not only DistroKid tulina abantu bangi distributing companies yes tulina omuziki gundi omuziki 1 RPM n'ebisigaddewo naye nze nkozesa ku gundi enyango bannayuganda gye bakozesa nti bw'oluwa already gw'oluwadde olina okubeera ne publisher yateeka stamp ku luyimba lwo oluyimba olwo lugenda nga lulimu stamp yo nti gundi ya owning oluyimba kati ekikutwalisa oluyimba ku USRB no anti kati kiri bwe kiti in regulations for someone to claim nti tugereze ku president waabwe nti Eddie Kenzo alina okuregisteringa industry catalogue ye yonna under his tin number nti Edilisa Msuuza tin number yange yeno nti music wange yenna yono kitegeeza ki nti bw'omala registeringa catalogue oyinza registeringa tugeze nti nina album 10 ne bagamba nti album ezo 10 tugenda ziregisteringira roughly miliyoni nga 7 zonna okola ki oziregisteringa Edwin omanyi lwaki nkutunuulidde nti era tewali njawulo na gundi ya 2006 this corporate mwagala ekola Kampala temwagala njagala ompulirizeeko kyoli mugezaako okukola mwagala kusololeza wano already wekuba URSB tekola ku international project olwaleero ennaku zino abantu bali mukulirizinga sokoleke olwaleero ennaku zino abantu bali mukulirizinga music albums ne EPs nga bamutundawa bazitunda ku digital platforms and bw'otunulira digital platforms ezo tebeetaaga kuba tuteekayo ennyimba tuteekayo ennyimba leka malire point yange tuteekayo ennyimba we sell music we distribute music and we know how those things runs nti olwaleero bw'obeera ne project yo ng'ogenda okuteekayo publisher wakubuuza before uploading ani yawandiisa oluyimba kyebayita spreadsheet ate spreadsheet eyo bannayuganda abayimbi abasinga obungi abo abali mu category tebagala kugiwa abantu bakoze ki basigaddewo tebabimanyi so ku spreadsheet eyo publisher wakubuuza ani yawandiisa oluyimba ani producer ani co-writer n'abasigaddewo ne babateekateeka bwe batyo publisher yo yateekawo song identity song ID the ownership of that content ekitegeeza ku digital platforms already eyo system gyeri ekola so wano era kyengezaako okugamba nti lineeteeka era bazze wano kulwanne wano ku radios and koza TVs kola tunes n'ebisigaddewo kyebaagala wano nkugambidde kyebaagala wano ebyo byonna okiraiminga TV ekusasule olina okubanga oregisterinze ekiyiye ekyo anti kyovola bankugambye nti eteeka eyo clause ekola wano woka si wano woka omanyi lwaki woka kuba tejja kukola ku international standards ekuwa right omuntu yenna ng'akoze re-upload nti etteeka we liba amended ne ligenda because kati Uganda amateeka agamu ge bamendinze gakwatagana ne international laws. Okimanyi nti omuntu bwa re-uploading oluyimba lwo nga kyenda kugambye nga publisher we yataddemu identity ownership of the song ne bwaluteekayo oli bamusolozaako sente nezijjawo okitegedde yes not even shared revenue oteekayo n'okulya 100% bwerere nga bw'olaba YouTube eyo era oli tosobola kubeera teweeyibaalanga nti gweosobola okukozesa content w'omuntu mweno modern era
gwe n'ofunamu ng'oli takola ki. Naye tafunamu. Bwe nalabidde ekyenjawulo nti abakoze bano gap they are still insisting on local market, which is okay. Katudde bwe tuti radios, TVs zisasudde, and there is what we call kyebazze badiscussingako big complaint n'okwameninga leeno ebadde wakati wakola back tunes mu Uganda. Okitegedde bano abasajja batunulidde nti kola tunes bafuna ssente nnyingi era mu butuufu abasajja bakola tune ime mugagawadde mu bayimbi naye bani abatwala ssente ezo ezakola tune twebuuze, because tugenda kutunulira nti omuyimbi aleeta content namuwa aggregator we za aggregator kagenda okwogera ku kubasasula bulungi tanswaza kwogera muyita CCA Content Connect Africa, waliwo ne aggregator omulala Romaco Africa, waliwo aggregator omulala Bamamitan DMAC, yes. SMS1 spaces zagenda nezisigaddewo. Naye Romaco bamala okwata oba CCA Wycliffe Gibogi bamala okwata content wo alina okumutwala ku platform. Yes. Ba market alina okumukwata nayogera ne ba MTN ne bakolera gundi eyo. Ba MTN awo si be bakola platform eyo bwe gyokozesa waliwo n'omuntu omulala. Ekitegeeza nti olwaleero omuyimbi bw'akola ssente aggregator bamala okuteekayo content we, for example CCA alina okuwa bamaketia ne bananyini network eyo kwotundira. Tegeeza MTN erina okuteekamu efforts amaanyi okumaketinga. MTN ng'emaze okuteekamu amaanyi okumaketinga erina okusasula nanyini server. Okitegedde ate erina okusasula aggregator. Naye abo abantu bonna gavumenti ejja bweti gavumenti ejja bweti nti ng'omaze okukwata aggregator nanyini oba yo nanyini server kuwa MTN nanyini platform ne MTN, gavumenti bonna egenda nebasolooza nga tina gwe kwatidde kuki kati awo nyinyi wembadde ngenda okubuuliza ekibuuzo bagise Fair Seas Tunes oba CRBT sharing bo bagamba abayimbi nti according to their new amendment nti omuyimbi ateekeddwa okubanga afuna 60%. Ante ekibuuzo kyebuuza ku 100 omuyimbi ayagalako ebitundu 6 kiryoke naye then telecoms ne zibanga zifunako 31%. Yeah? Nti then aggregator nabanga afuna 8.5%. Kitegeeza oli awadde ku 31 ono 80. Mbadde nkugamba nti omuntu akubidde essimu akayimba kawulira igo kateekamu okagula nusu 7 ku nusu 7 omuyimbi yagalako 60%. Telecom company nti yefune 31. Eyakakutte okatwalayo kasabumitinga oyagala afune 8.5%. ate yakusasula nti kitegeeza nti ye agenda okusasula kuba ono aggregator yalina okukola ki okusasula nti MTN ediringa ne Romaco Africa nti Romaco Africa asololeza abantu bameka then music waabwe nakola ki nagendayo kati bo bagamba nti they need 60% ku buli nusu 7. naye beerabidde nti MTN esindikira abantu messages oba messages SMSs okubategeeza nti use Gundeze by King Saha as yokola back tune, that is money. Babako ne sample okitegedde ne bakateramu ne obwerere ng'ennaku 2 okulaga nti nno bw'okafuna kakola bwe kati. That is also promotion. Andi kati bo tosobola kuŋŋamba nti omuntu agenda okukola ebyo byonna yagala afune 31. There is a reason why Airtel yagenda maaso n'okuba nti egoba kola tunes ku platform yaabwe era aba Airtel bananjulira bakosa Airtel subira kola tunes zonna zasigala ku MTN. Yes. So abayimbi balina okimanya nti they are not so important ku telecom companies ezo. However much they make money still
but they are not more important because in the end omusolo gwabwe ogwolaba nga bekunyonyodde kugenda eri gavumenti nti olwaleero bacomplaininga ku 60% kyovula bakubuuza nga ani abawa 60%. Is it the government nti bateeseza ne gavumenti nti bali tebajjako misolo basololeze wamu gavumenti emale okujjako emisolo etemereko abayimbi percentage yabwe then bazzeeyo oba nedda. Singa bwe kitu bwe kibeera they are ready to get 100%. naye mu ntegeera yange y'ebintu bino nze ndabe ku contracts ez'enjawulo ntera nnyo okulaba contracts za CCA ez'aba Wycliffe nti CCA baba establish artists nga teetaaga pushinga n'amaanyi gaabwe newakwaddera pushinga bakuwa 60%. Ekitegeeza aggregator natwala 40%, natwalako percentage esigadde I mean over 30%, then 20% neddayo mu government still ku aggregator side ng'ate ne telecom company manager kumusone guwani government ate nanyini platform oba server yateekako ekola tuni era abo asoloza sente aziwa government. So ne bamaliriza nga omuyimbi bamugambye nti wakoze billion shillings kukola tuni yo naye nga omusolo omungi ye ajja gubala nti MTN yegutadde naye nga in the end MTN si yegutadde tiyegulidde government juzeewo. Ate tudde ne mu kino tukozese common knowledge. Oyagala bananyini platform bakuwe 60% naye nanyini platform eyo alina abakozi. MTN for example erina abakozi abasindika bulk messages ezo, erina abakozi beteekayo okukola technology yaggwe ennyimba zo ne platform yezitandika okuba nti ziflowinga osobola okuba nti otunula ku clean network. MTN eyo erina abakozi abagenda ne bakola promotion digida ne MTN investinga sente because fena tukimanyi nti ennaku zino ensi ya switchinga tukize tugane nze nkubutera okubuza olunaku receiving calls meka eza direct naye za WhatsApp receiving meka. So MTN eraba nti omulimu already gulimu threat nti internet space enkutekinga over bakozesa amaanyi mangi but okumala okukozesa amaanyi amangi oze notandika okubavuma nti bakubba. Eteeka ddungi nnyo omuyimbi asobola okifunamu naye bo tebatunulidde babakozesa. Suubira nti obunafu bwonna bwe bujjidde era bwe bataasikowaringidde gyemisolo gye balekedde gavumenti okuba nti ekyagisolooza. The more government bwenaaba sigala nga esolooza network telecom companies ko yo product the more gye banayo nakontinga nga esolooza kuba aggregator ne nanyini platform oba yateekawo okukola tune it is cheap kijja kuddayo kitya nti omuyimbi ajja afuna eri percentage kubanga percentage gye balekera omuyimbi abamu kye batagala kutegeera gye bagaba na 60% yeyo gye bafuna ne aggregator nti MTN wemala okujja expenses zaazo ekozeseza nekwata sente esigaddewo neziwa CCA nayo nejjako omusolo neexpense yayo nesasula omuyimbi. Kati kyovula banze mbagamba nti bano abasajja batunulidde nnyo etteeka nga likola ku bintu ebitakwatagana na guno omulembe omupya because era etteeka bapolikize bafunira sente naye tebajjeeko birina kubafunisa sente bituufu gyemisolo mu bufunze. In the end government is still earning money and the more obunafu bo bagenda kurizoningana balwanagana ne aggregator ne MTN tebalwanagana na government. So in the end government esigadde ekoze eki ewangu yo government egenda bagenda bateekako omukono kiryoke naye oli asigadde mulangira kuba bo bategedde n'okutegeera structure webikola bagenda ne bawa knowledge baleeta ne telecom companies ezo ne ba aggregators ne bawa knowledge ne ba summing up with ekintu kyabwe nga yo government esigala erimu tebamwogeddeko muteeka kyovulaba nti era basigadde bagamba radios zitusasule naye radios zisasulawo omusolo government and then gundi zisasule era nze mu bufunze beeyongedde okweziika mu misolo gya gavumenti. Etteeka lyayambye nnyo gavumenti okufuna sente empitirivu zebadde tefuna mu art industry era nze nsubira kiddemu gumu etteeka lino lye baakoze lyayambye nnyo gavumenti okufuna sente empitirivu zebadde tefuna mu art industry ne zebadde temanyi
because bamaze okujiwa structure entuufu because ku digital platforms government yemanyi kyova olaba ffe ne tukola wano content za YouTube nga gwe tonaba na kutwala ssente zo government ekola ki government eba yakutemyeko dda wali mu digital spaces neta ne UCC bamanyi we bakola ki kati wano logic abadde wano ku ground bano bagenda ne beeropa of course Jerusalem yali mugezi nnyo yakozesa covid time ne time y'abayimbi baledde abaavu n'okuba nti bastrugglinga n'ategera ideas ne criteria ne protocols abayimbi bagenda maaso n'okuba nti bakola ki for them they are celebrating but of course mwebale kwongera ku government kujiwa misolo because in the end they are going to suffer, they are going to get the same money tewali kigenda kyuka kitegeeza nti bw'ogamba nti bongedde okugulirawo sources z'emisolo tusuubire munnayuganda ali wansi okubanga emisolo gigenda kweyongera ajaganye afune services munnayuganda apart from corruption gyetugenda okulwanagana nayo art industry erimu sente mpitirivu nnyo sente zisobola okuvaawo mingi nnyo era munnayuganda gwabadde agamba nti abayimbi balidde sente ezo nsuubira mu mwaka gwomu biliyoni zonna zibadde abayimbi myaka ebiri zigenda koma mu gavumenti kikirize kigaane mu myaka egyo ebiri zonna zibagamba nti babawadde simanya biliyoni 19 for capacity building namwebuuza zivaawa tiwali muntu akuteekamu nga tamanyi waafunira institution nga government erina abakugumu mu byenfuna erina abakugumu mu department esobola kuteekamu sente nga tamanyi wegenda akola ki and finally babafunye in the end omuyimbi era agenda kusigala ku level yennyini eyo gy'abaddeko okitegedde n'okugwira ddala because at the end of the day waliwo industries etutunuulira industries etwegomba okubeereza akabi nga Nigeria nga South Africa zagenda maaso n'okuba nti zibuildinga platforms ezo ezo platforms zebagenda maaso n'okuba nti babuildinga TVs ne radios nga z'amaanyi ku continental level nga zibawadde ebbeetu okuba nti bakozesa music waabwe nga we baagala up to day Nigeria, South Africa, corporate yabwe eteeka lyabwe terya focusinga ku TVs and radios kuba bazikozesa nga market strategy zezireseyo gye zikuwa and they are still making money. The industry is still active. Chobola ba industry yasobola okubuildinga music awards ezabeera attracted ku international oba continental level nolaba nti zi MTV oba Channel O ezibesiigiddeyo z'amaanyi era nga munnayuganda okuba nti bakunominatingamu ojubilating osanyuka so nsuubira nti wali baddewo entegeera y'ebintu bino mu bayimbi newankubadde ate bonna bakozesa bias mind okuba nti bakole ennongoosa mu mateeka bo baagala ffe tufune ffe abayimbi ogamba ffe abayimbi sisuubira nti waliwo omuyimbi alina radio station mu Uganda sisuubira nti waliwo omuyimbi alina television station mu Uganda omuyimbi tewali naye ate bahonale baabo balina TVs ne radio station mu Uganda ate bakola amateeka sisuubira nti basobola okukola etteeka erisobola okuba nti boli baavu bazaggoogaagawale kyova olaba it is impossible ogamba nti radio esobola okusasula emirundi 3 olunaku bagenda kusasula license omulundi gumu kiggwe kati awali obuzibu ze equipment ezo zebagambye nti chip machines bagenda mu maaso n'okuba nti bateekawo kubanga otunulira etteeka abayimbi baawano bakyafokasinze ku bbaala ku mahoteli n'ebisigaddewo bbaala zisasule and of course UPRS ebadde ebbanga lyonna esasolozamu ago amabaala okozesa ezo gundi so bw'ongamba nti okoze sente n'okola n'oteekamu ne billions okufuna bu machines obwo otagiddemu billions okuba nti okwatagana NITA ne UCC ekuzimbire platforms kwegenda ofuna sikiwa nti aba UCC bakolera bwerere because in the end UCC bwenamala okutapinga ebyuma byabwe okugenda ku radios TVs telecom companies zinzigemanyi okukola byekola UCC yakujja tabling n'abo abakozi balina okubajjako emisaala bwekiri era percentage erina okujjayo sente zaabwe kati egenda kuva ku muyimbi kati neebuuza expenses z'omuyimbi ku product ye zikendera oba zeeyongera emisolo zigenda gikendera oba zeeyongera because abakozi mubongeddeko abakozi bagenda kusasulwaki
bamaze okubanga batondawo abakozi abagenda monitoring obuuma. Twebuuze ba police enforcement aba ba UPRS bagenda kukosa kyo, ba UCC bagenda kukosa kyo kweforcing aga amateeka, because beetaaga amamotoka, beetaaga security enforcement aba police abakozi. Kitegeeza already enforcement team police egenda okcreatingawo unity endala ate mu creatinga unity endala sente okubatambuza bonna abo abalina olusaso balina kuva ku musolo gwe mulwanira ngaba musician, but of course you're enforcing, you're pushing, you're doing it, and of course era nga kisigadde wano nze ngambira omuyimbi alina ku magezi atulaba nekyali bafa yagala okutegeera ati nsuubira twali focusinze nnyo ku digital music, twali focusinze nnyo ku okulaba. Edwin, ngenda kuwa kino ekintu olwaleero nti bw'otunuulira ensi endala, bw'otunuulira for example Kenya, Tanzania, balina platforms zetwegomba nga ne offices zaabwe ziri eyo, newaka waabwe asobola okulabika. Rwanda yakitereezezza mu platforms ezimu. Otunuulira Uganda terinayo office ya YouTube. Abayimbi baali badde banegotiatinga nnyo ne gavumenti okusobola okuba nti barobingira platforms nga zi Spotify, zi YouTube, ezo zi TikTok, okubanga zirina headquarters wano, kubanga omuntu bw'oyogerezeganya naye direct osobola okumanya kyasobola okuba nti akukolera. For example, waliwo omuyimbi amanyikiddwa nga Hajara Namukwaya Spice Diana, omuyimbi wa one of the music editors wa TikTok bamuyita Warren, asinzira Nigeria eyo. Omu yatubuuzaako n'agamba yalaba omuyimbi ng'azannya nga alabika nnyo ne Alani Cruz ng'amwagala nnyo. Then we told him, Warren, ono muyimbi waffe, muyimbi we Uganda, n'agamba kanakola kanzanyira bulungi ebintu byabe skits zaabwe. Kitegeeza Warren tamumanyi nga musician, amumanyi nga TikToker. So like ne bwamba lubuuza ku music n'agamba kale singa abantu bano Bannayuganda tebamanyi nti when you release music osobola n'okucontactinga abananyini app ey'okuba tubakupushingira ne sound waabwe because ebiti ebyo. Naye ebiseera ebisinga ebintu ebyo tebigula ku emails. So twali bali tufightinga nnyo okuba nti bananyini platforms ebyo gavumenti ebawa tax holiday ne bajja ne bafuuka ba investor nga bwe bawa tax holiday ba investors abali mu department endala, ne tutandika okukuyiga ebintu, because in the end Kola Tunes mu myaka 10 ze mulwanira abatulaba zinaabanga zigudde. Era nze mbabuulira mu abayimbi abagenda maaso n'okuba nti MTN babba sente za MTN esobola okuggyako product ya Kola Tunes, because product ya Kola Tunes yereeta sente okusinga mobile money, yereeta sente okusinga momonyabo. It is just a small product esobola okuba nti kali awo, naye ate aka segment akali awo n'osanga omuyimbi n'akuvumira company n'atamanya nti n'omubuuza omuyimbi gwavuma company omanyi we bayimirira nga bateekawo company wakozeko yadde company n'emu nga anyway. So kyanaku nnyo Edwin. Ekirala copyright eno erina obunafu bungi, oba tujja kwebuuza ebintu bingi. Nina we mbadde njagala nnyo tutunuulire. Waliwo ewali akanyomero ka that is number yabadde amendment number 3, contract expiry, nti oluvannyuma lw'emyaka 2 nti contract zonna ze wali wakola after 20 years ziba ziweddeko, nti obwannannyini nga bukola ki? Bugwawo, nga bukuddira nti Godfred Sebata yatunda music we mu Yugatune. Abayimbi bayithayo bangi abatunze music waabwe mu Yugatune. Sawa zina alina valid contract ye General Saleka. Anti. Yes. N'okwata ekitebe kya Yugatune n'okikwata n'okiteeka ku media house gyoyagala ekusasula buli lunaku kiri naggulu. Okitegedde ekintu ekyo? Nkategeera. Kitegeeza nti TV okulaga nti no Yugatune mulala mu yagula nnyimba zo yaleeta abayimbi abalala ne baziddamu okulaga nti kanzizze ku mutindo omuki omupya. So the question is amendi zeteeka ng'ogamba nti all contract ezikoleddwa mu myaka 2 ziba ziweddewo, obwannannyini buddayo. Will it make sense? Kitegeeza omugagga kasiiwuukira
eyakeera ku makya n'agula album ze kuba abasajja abamu tebalina music. Omanyi lwaki eryo etteeka balikoze bwe batyo? Because basuubira nti enkola yaggwawo because mu digital era for example one RPM yakola bali in partnership neyakola album ya Jasmine. Ekitegeeza mwene modern era abantu bagabana revenues oba royalties. Yes. And whereby by then kasi kwe baguliranga ku Lord Freddy Sebata batwala tapes nebisigadde ne bakuleetera performance rights zokka. So I think mulina etteeka ekyo bo bakikoze mu byabwe, ekyo bulaba nkugambye nti etteeka lino lirina sector gye liri mu kukolera, likolera kabondo kamu, teri matching na international standards. Awo nyini we njagala obuuliza Dr. Jose Chameleone yatunda album ya Mamma Mia. After some time naja uploading kuki ku YouTube nga tutandise digital era ani avunanyizibwa ku music ono ali uploaded. Ekyenjawulo ekiriwo simanyi kyali mu contract y'aba Jose Chameleone naye kyensuubira nti bali batundanga tape ate nga tebali tebatunuulidde nnyo oba bo bagulanga distribution rights. Yes, nguze tape nze nino gidistribute kyebakolanga naye n'abamu n'obasanga nti bweno era banoonye engeri gye bafuniramu era nga music bamuteeka yabamu nga nalaba ba Lusini Lusini and company musical company eyo bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo balwanira gye bagamba traits zaabwe ze baagula. Of course naye kirina okukola ekintu kimu nti Jose Chameleone tasobola, tewali muntu asobola kutunda music wa 100%. Tewali muntu asobola kutunda tasobola kumutunda 100%. Obeera ne percentage gy'ofuna ne percentage n'oli gy'omukolaki gy'omulekerako. Kyova olaba kugamba nti walina okubeerawo okusharinga revenues ezo. Awo buli muntu, buli muyimbi oba buli content creator bwe yeetagira publisher we. Publisher oyo amanya nti eno project twagitunze twagiwadde gundi naye akuba akugizaayo gwe zolina okuba nti ofuna percentage gyolina okuba bweba 8% ku digital nga weeragira era gyofuna okitegedde. So we are taking time discussing the copyright law ya 2006 naye tetufunye budde ku discussinga ku modern copyright law awe wali ennaku nti kyanaku nnyo nti abadani eno gye bamendinze eno si modern eno si modern bakoze mu nnongo okusereza mu kintu ekikadde era tebamakize na international standards. Edwin mpuliriza bw'obanga wakoze ennongo kiza mu tteeka nga ne AI wagyerabidde nti ze creator ennaku zino twalaba Jose Chameleone video azikozesa AI. Yes. Abantu scripts ba writing sa AI. AI esobola okuwandiika oluyimba, AI esobola okubesinga oluyimba. Wabanga mwakoze etteeka nga olwaleero temwatunulidde AI artists nga ne ssaawa zino bw'otunulira ensi ez'enjawulo ba AI artists ku digital platforms basinga okuba oba onnimba. It's not a modern corporate law. We are talking of online piracy and crackdown. That is modern. Now, yeah, I'm sorry to say this. These people might be fools. I wanted to be clean today. Sayagadde kuvuma muntu yenna. Naye omaliriza obawadde gwe kyowulira nga kyekye kibagwanidde. No one can re-upload Eddie Kenzo's song. Era oba oliawo nga ka take down kakoze eki? Kaze. What have they amended now? Ate kyova olaba nkubuuziza nti netteeka bakoze ki? Because ne bw'ogamba nti enforcement mu digital spaces ngenda kubuuza nti kooti za music nga zikwatagana ku digital mu Kampala omanyimu mmeka? Temuli okujjako tumanyimu council omwe yeeyita entertainment council. Ebo. Wabebekulu. So kati nkubuuza kati piracy about what? Because online piracy tesobola kubulawo ne mu nsi endala era zibeerawo. But how? Even AI is piracy. Yes. But how are you? Do you have enough equipment to detect? Do you have enough capacity to detect piracy?
That is the awantu wonna for example anti tetulina capacity building, tetulina capacity etteeka lyo balitaddewo nga bwe kiri naye obwewalikirivu bwe buli nsi yeyo okufuna capacity esobola okuba nti ekola detecting how not okunoonya tracking okusobola okubanga esobola okugoberera BPM y'oluyimba nti ono yakola bwati nono nakola bwati tracking ne bw'okireeta mu installation one for example you can say nti kale radio zino ezizanya music wange ebyo kibiki naye gwe olina ebyuma ebyo walayi nga tebigenda kubeera bypassed because at the end of that day omuntu lwaleero osobola okuteekawo platform n'oteekawo ekyuma naye tekibulawo babayita batya abo bahaka nti oli tasobola kuwa sente za 100% bwe ba kampani ng'egira bwet for example mugira gundi nti for example company telecom company Z leero mukubyenywera mugitaddeko nnyo amaanyi olina obukakafu nti kyegenda okuwa report eyo gyogenda okufuna nga olaba tufuna spreadsheets okuva ku digital platforms tizekuwadde ezo okitegeera so I think these people tebakamiz up na solution ebintu babyogerako obwogezi because ne bonaagamba nti piracy music piracy online nebisigaddewo ojja kufokasinga mu kukwata ababu libraries nga bwe baali batandise okukola but is that enough nze nsubira abantu baali basomesezza nti osobola okukozesa emikutu n'ozanya ennyimba nsubira abantu balyogere ne gavumenti naye bakimanyiko nti no waliwo emikutu nga jjo gya bwereere gya fair use simanyi nti bakimanyi naye kyemanyi bakimanyi gavumenti yekimanyi no kyeŋŋamba abamendi nze lino etteeka because etteeka lino eno singa yabadde muntu mulala nga yali confrontinze nga tali mu art industry nandigambye nti yalowooleza abo byabayimbi but n'okutuuka bo ne beesitula ne bagenda ne mu parliament babeerewo nga ebbiru eno esindikibwa mu cabinet okuba nga lifuuka etteeka it means babadde involved etteeka lyo tebalikola nga bayimbi tebamanyi tebalikoze tebalisiza jjo kitu tebanga nga bali discussingako era loya w'abayimbi gwemanyi Mr. oba muyita Babara ennaku zino y'omu kwabo Sylvester Kyagulanyi naye yagenda n'asomako ebyo ebintu nsubira babiconsideringa naye ekisinga obukulu bo concentration yaabwe yaliwa kyekisinga obukulu concentration yaabwe eri ku bintu ebikadde ate nga ebikadde tebigenda kubeera validated mu myaka 10 okuva kati kyetugezaako bagamba Jimzo nga tuwumbawumba I have my 5 questions. 5? Yes. Okay. First question. Will this copyright new amendment be implemented? Linetteeka nga bwe baliyisizza linaateekebwa mu nkola okubanga omuyimbi alifunamu agenda difunamu batajja difunamu etteeka of course bajja difunamu naye tebajja gifunamu nga bwe basuubira etteeka lyawadde gavumenti ofunamu okusinga omuyimbi era aba gavumenti bo nsuubira President Museveni n'aba okugula amamotoka okugula buildings endala kuba ne UPRS okufuna ssente endala because etteeka ligenda kukolera bali abantu abasolooza ssente okusinga abayimbi abakifunamu ligenda kukolera abo abalinda bano nga bamaze okukola ennyo abatobye then bali ba clean bosses bajje batekinga essente era neeteeka ligenda kukolera abo abakulu okusinga bano abayimbi ab'enjawulo. Ekibuuzo ekyokubiri tulina omwana waffe ali ekyannamukaaka ali eri emukono ali mu kyalo eyo muyimbi alina talenti ye is this law protecting that young talent? Etteeka lino lyagala kutta talenti zitandika abayimbi batandise kuteekawo tteeka kwagala kulemesa bano ate munnanga abanoonya 10 okujja mu industry because bwe bateekawo nti buli mulundi gwe bazanya oluyimba lwo ku TV bakusasule olwo promotion oba togifunye okitegedde so established artist bagezezzaako kyamaanyi okunafunya gino emigi emito
naye omuyimbi w'ekyana mukaka kyensobola okumugamba tolowooza nga bakenzo bwe balowooza, tolowooza nga bakamyuni bwe balowooza, kuba eyo generation nkadde. Lowooza nga Joshua Baraka bw'alowooza nti olwaleero Joshua Baraka is a Spotify fully artist, nti olwaleero akubye global ne bamusuuza gye batatuukanga, alina numbers ezibasingako. Lwaki akubye eno nti ne wano tosobola kusanga Joshua Baraka ng'ali mu line y'okukayanira copyright. So lowooleza ku international level, tolowooza nga bamusuuza, tolowooza nga bashiba. After all, ng'osomyeko okusinga bamusuuza ne Kenzo ne bashiba, ng'oli mu bugumyeko eno generation njawufu nnyo, oli expose, olina essimu yo, manya wa olina okuba nti openetratinga bulungi muwaatu akyo guli mu tteeka lino nga gwesobola okukolera, gwoli waddembe okuwandiika radio station okigamba nze music wange muzannye ku bwereere, because bw'ogenda ng'omaze okusayininga etteeka likulagira obanga bataddemu kiri ekyenforcement biki kyene ebisigaddewo, but era kyolina okuba nti ogezesa nnyo, kozesa nnyo digital platforms zikutunde. Bano bebaliko ebya radio, sikiwa nti omuntu alina obudde okugjako abakyala baffe tuleke ewaka abatasolenga, ate ennaku zino abakyala babeera busy, TV zadda ku masimu. Yes. Okitegedde. So kozesa nnyo essimu yeeyo. Tulaba online TVs nga Ground TV. Yes. Ogifunira kwa From Mobile. Era kwe tuli. Ojja mufunira kwa From Mobile ku website, ku YouTube osangeyo, ku TikTok osangeyo, ku Facebook osangeyo. Net TV ennene neyo kusenga era nayo ya focus smart. Yes, nayo ya smart. So in the end, ng'omuyimbi atandika, beera different. Bamusuuza bye balowooza. Bya makulu nnyo ku myaka ba Freddy Sebata, bya makulu nnyo ku bantu nga ba Chameleone, bya makulu nnyo nga ku ba Edisa Musuuza bennyini abo, bya makulu nnyo ku ba Shiba ne Palaso, ne si bya makulu ku mwana atandika kati. Omwana atandika kati alina kulowooleza ku level ya AI, alina kumanya modern music na platforms zikwalina okutunda music wange, contacts nzifunye ntya. Kyovola banze ngambye nti kyanaku nnyo nti abantu abo be bawadde ku mwanjo okuba nti bategeera industry, ba Joshua Baraka abalowooza abaliwoleza eno generation tebaba wa mukisa, ne baleeta ba Kenzo abatasobola ku negotiating na government kugamba nti bwogula wano YouTube e Uganda ebintu by'abazungu bijja, abajamaika bajja, bannakenya badda, naye bwogenda e Kenya organism egenda kuleeta content w'abannakenya, nyimba z'abannakenya, content w'abannakenya. Bwogenda e Rwanda bakitereezeza pages zaabwe ziraga content waabwe, kyoboolaba nti omuyimbi ne wamuta e Rwanda asobola okufuna numbers muna Uganda wano zatasobola kuba nti afuna. So abantu bwe batyo tebaalifunye mukisa kuba nti babawa opportunity ku discussinga mu mateeka ga modern era. Okitegedde, n'abantu abali mu parliament abadiscussiza eri tteeka n'abagezaako okuba nti balitegeerera, abantu abali mu parliament nabo bakadde. Abantu wano baleeta master classes okusomesa ebintu bwe biti, abayimbi tebajja, ba managers tebajja, ba promoters tebajja. Wano mu Uganda waliwo omusajja bamuyita Mongoti, bamuyitaani oyo gaya abeera ku national theatre oyo omunene bw'ati Jeff. Yes. Sikiwa nti Jeff bamwebuuzaako n'abawa ebintu ebituufu nga ebitambula, because Jeff y'omu ku bantu abali expose, bamu ku batambula, amanyi buli kintu ekigenda mu maaso. Naye bano baleeta gundi ne batawa abantu balala kuteeka mu ideas zaabwe. So lineeteeka omwana atandika osobola okuli bypassinga ate gwe n'ofunamu nnyo, kubanga bano bakoledde sente za generation zaabwe. Okitegedde, bakyalwanira kukola tune. Gwe omuyimbi atandika leero tofokasinga kukola tune, kubanga mu myaka 10 oba 2 kola tune zigenda kugwa nnyo. Okitegedde, naye nga ate Spotify zitandika butandisi. So kati badiscussinze ki ekyenjawulo. Gwe omuyimbi atandika bamusuuza beesonyiwe. Gobeera Joshua Baraka bwakolamu ebintu bye n'abantu abalala bali mu kaliba bwe batyo. Waliwo gaye bamuyita Peter. Webuze ku basajja nga ba Peter, sijja gamba ba James Proper kuba for them they are experts. Naye tandika kwaba abaana batandika nonya gaye gwe bayita Robster. Omubuuze ebintu ebitambula mu modern gundi akuyambe bano okusinga ebyo ebintu ebyenjawulo. Tugende mu maaso. Nga tuwumbawumba. Ekibuuzo kyange ekisembayo ddala. Ebitaano biwedde twakwatako 2. Tubadde ku 3. 2. Kale. Ekirala. Njagala tusooke tutunuulire the communication industry gyegenda okubeeramu. Bw'abanga omuyimbi ayagala bamusasule papule,
olowooza tatugenda kubanga ne airplay gye babadde bamuwa ku bwereere atuuse ogisasulira? Nsuubira nti bigenda kujja. Oyagala nkusasula epaple so kompese ngenda okusasula pengamba nti olesa oluyimba lwo okuluzanya, that is marketing. Kigeza alina okuteekawo charge because nina okuteekawo charge. Weta olimba ku TV ku radio yakinasinza ku license, oyagala oluyimba tuluzanye mirundi emeka? Mirundi 5 olunaku, mirundi 3 olunaku, zigenda bbanga bulango. Yes, so kati you pay for a month, for a week, oyagala lunaku, a week, so nga tulukola tusobola okudda bwe tutyo ne tukikola. Tujjeko omusolo gwaffe. Yes, n'ogwa gavumenti n'abakozi bafuneko. Kati okuzanya oluyimba lwo ku radio ba TV, yes, sente bwezi eta milioni 4 because you're selling a product. Oyagala ku marketingire abantu bakufuna ekisooka gogenda ku stage bakubooking. Ekirala kola tuni zigenda kusasula. Ekirala ujja kubuminga ku digital gwofunemu nzo osigale nga kyombola abantu wana abayimbi. Omanyi lwaki abayimbi wana Uganda system eri bweti nti bannamawulire n'abantu abazimba platforms bakola nga bannakyewa. For them they build industry, and for artists they want just to take away the money. Kyombola ababina ebyoku building industry kati bigenda biggwawo. Okitegeera, come with money kati bwekyajja okumakinga an environment y'abaana abato tebajja kufuna opportunity lwekyo because bano these artists are too greedy, okitegeedde, and tebafaayo bagamba for us we made it. Beerabira bo bwe bakimakingira kumpisaawo enyimba kuba enyimba zawe nakubira ku bwereere nno. They are now billionaires, they want even to take bagala kutekingere opportunity boje batandikirako they are taking away the other opportunity boje bajirako bakenso je bajirako bakamini je bajirako. Okigede bo bajije okuba bo batuuse kati omwana atandika tebamulowozezzaako. Era omwana atandika kati okuzanya music ku radio era kijja kubeera kizibu. They are making it difficult for a starter, but in the end for a starter nze nkuwadde solution emu: digital space. Tolowooleza ku bamusuuza bakabinyonyo bibalowoozeza byabwe biyamba bo, gwelowooza ebiyamba gwe n'omulembe gwo. Ekibuuzo ekiddako olowooza kuba kati tumaze okcreatingawo gap for the next 10 years after ngeteeka lino liyise, where do we see our industry? Egenda beekula kuba kati ow'amabaala emisolo gigenda kubanga gyeyongedde obungi. Alina okusasula music wo, asasule ekifo, ebyokunywa, byonna byonna ebyamala nga akoze ki abitaddeko ekifo. Nti owa venue luli obadde opangisa lugogo ku $2 million agenda kugamba agenda kunkyajingeza music agenda ozanyibwa mu kifo kineeno lugogedde ku $3 million. Are we seeing the industry growing oba egenda kubangika in the next 10 years? Industry tesobola kudda mabega kubaagala ekule. Egenda kudda mabega k'oyo omuntu atasobodde kulowooza beyond bino ebiteeka. Industry Kenya agenda maaso n'okuba nti ejjamu ebyo ebintu. Ba Nameless, ba Wele, ba Naziz, ba Wahoo, ba Nandi ne bakka. Yes. Naye tekyagana Sauti Sol kusituka because Sauti Sol yasobola okumastaringa art wa digital. Era olaba BN Soul mu Kenya for now asobola astandize. Era bwe bakubuza abayimbi e Kenya jagamba BN kuba ne Sauti Sol yagwawo. Alikiba yagwa. Alikiba muna Tanzania. Muwama TZ. Okitegeera nti ojja kutunulira ani Red Sun taliiko. Ani Bahati bawawo nani? Nani Aroboy. Ono yakamala okuwasa ano mukyala wa $1 million ani? Bushoke ba Tanzania. Abo ba Tanzania Tanzania eriyo balikiba eriyo ababakadde ba Mr Nice obalaba bagwako naye omusajja nga Babalawe yajja ne system ya Wasafi. Otunira abayimbi be bali mukula bulungi Rayvan n'abasigaddeyo because bategeera art wa digital. So by the way, TZ is doing so well when it comes to digital. Because they have offices in those countries. Here we don't have the offices. There's a digital zone. So, ojja kukisanga nti wano era kigenda kubeera kikalubo nnyo ku muntu oyagala okukompitinga ne bali abasajja abakadde. Bamusuuza
basazeewo ku building empire nga tewali asobola gisalako. Basazeewo bo kwegagawaza basobole okuba nti bebafuga zi Range Rover naye ng'omwana atandika nasobola kufuna yadde Canadian. Ojja kwesanga nti Vailota noba Vailota bwe bwamuuza akawunti etewezaako $1,000,000. Why? Tebamuteeseteese kuba nti afuna mu kintu kye mu mulembe gwe, kubanga omulembe gwa Vailota saawa zino si bivulu bingi nnyo. Bali badde nti batereeza TikTok zaabwe zisobole okuba nti zibasasula, zibumpule zaabwe zisobole okuba nti zibasasula kuba abaana baba streaminga, abaana bali ku TikTok okwo. Unfortunately Kampala bamusuuza we bagenza okuteesa tebasobodde kuba nti bakola tteeka n'okuyambako abaana bano TikTok esobole okuba nti babasasula. Bw'otunulira apps ezigenda maaso n'okuba nti zimarketingibwako smart links ez'ennyimba ziri banned. Bw'otunulira etteeka, bw'otunulira app nga Facebook, app eyo ekyasinza okuba nti emarketingibwako music mu nsi yonna. Ezo smart links nti osobola ogikwata YouTube n'egendago nga bweri, okitegedde. Ate nga kuliko abantu ab'enjawulo. Mu Uganda ekyaliko ban. Abayimbi abayimbi bano abagenza okuteesa ku mateeka gano n'abaagala okuba nti industry erongooka tebasobola ku negotiatinga na government gye bakolera kukyusa bintu bino. Bo bali ku mulembe gwabwe, bakamulamu mulembe gwabwe, tebafudde ku baana baabwe. Mu future bali ku mirembe gyabwe, baagala kusigala nga be bakabi bano ba new generation. Nti abaana bamwe abo bemugamba nti basitaaba babaliko bavuga bu Spacio talina Range Rover. Lwaki Chameleone alina Range Rover nga bano abaana bavuga Spacio? Kubanga omulembe gukyuka. Tabamuyambye bamuwampe no vane kwejo nti okumuwampe ne wali ya escalade bamuwampe basobola okuba nti bazivuga bo ku mulembe gwabwe bayitulezinze resources zaabwe bulungi. Guno omulembe ogenda nga gukyuka nabo bagutapinga mu katono bali mu gusiika balina okuba nti balwanirira. So nga tumaliriza, this is the last question. Yes. Who is benefiting most in this amendment bill? Government yeyiseewo era kati suuti bagolole mpya, motoka bagenda gula mpya, obulamu bwa gavumenti n'abakungu ba gavumenti mweno sector bugenda kyuka. UCC abali mu UCC department bakoze dda n'ennita be bagenda okuba nti bafuna mu UCC and government at large abagenda osolooza be bagenda ofunamu. Omuyimbi tewa negotiate toina bargaining power still because walese government okusigala nga esolooza omusolo ku bitongole byali kubadde sente government ebijjako omusolo. Kati gwe kisigaddewo era ogenda kulwanira n'aggregator ojja kusigala nga ate ekikwewunyisa onyiga muntu munno. Ekikwewunyisa nti bagamba MTN yetube MTN tekubbanga ko MTN inako contract naawe no bajja kulwanira bajja kusigala nga balwanagana ne Romako bajja kusigala nga balwana CCA n'abadimak nenga tebabayambyeko kuba wawula ku obo obuzito abadimak okitegedde bo bakutte business ne bajiwa omulaalo bakutte ettaka ne baliwo omulaalo n'azimbako farm alundira ku nteeze. Kati golindiridde mbukuwa mata ebikopo by'amata temwabalanye ku ebyo yatutte ettaka n'ateekako ente n'ateekako ebisagazi ali mu kugira gundi yamanyi byagenda okukola oba gwe ekikopo by'amata kuwaako 2 omulaalo yali mu kulunda omulaalo ali happy mu bufunze. The click eyabadde efrontinze etteeka lineeno balowooza nnyo kuwaayo beeweeyo balowooza nnyo ku mulaalo okusinga bo era balowooza nnyo ku engeri gye bagagazi omulaalo yakwata ekiruba eki obute bwabwe baali balina yabawako ebikuta n'abagamba nti kati engeri gye mutalina za bikuta enjala yajja omugundi gwajja omwoya gwajja omusana ne gukaza ebisagazi ne biggwawo. Kati omulala n'abagamba nti temubeera ku bisagazi okwo waliwo kasooli ono ebikuta bya kasooli tusobola okukola ki obeegulira. Kati omulala n'abagulira n'abawaako obwo obukuta mu myezi ekyeya kyalinga mu mwaka mulamba mu myezi n'abayambako mu myezi 5 gyasigalayo okitegedde. Bwe yamala okubaako myezi 5 gyasigalayo ne bagamba bannange ono omulaalo waffe ono yasinga olaba bwayagaliza kati atuwadde kino atuletedde na kino na kino in the end n'abagamba kati nze mbakoze ntya. Kale tetugenda kubanga ate tusukkako wano olunaku olwaleero
gwe eri omuyimbi omuto atandika manya ekituufu ky'olina okuba ng'okola. Naffe aba broadcasters oba aba analyst yessaawa tumanye ekituufu kye twetaaga ate tusobole okuba nga industry eno tugitambuliramu bulungi, buli kimu tusobole okuba nga tukifunamu. Ate tugenda kuba ate nga tusuukako wano olunaku olwaleero, nsigadde nze Edwin K ngamba mbeere bulungi, mweraba.